kati Kayava wan wansi cho nakoma wali eri okay yes Kayava nga twambuka Kayava wan nenkoma wali nenyambuka tandika wano ku kkubo lino soko olindeko ssebo njagala kusimba soko okwata akapande saagala bintu omanyi abantu bagenda ne balowooza kati bino bino we wakaye era yesimbidde akapande soko era ayitawo nga talina lukusa trespass tokwata ne ku kitooke foundation yes wagiteekawo n'omukyala bamita Agatha abeera UK ne tugamba tusimbe tofaali tugezese ne AKM tusimbe emiti jaba Gossiplive abantu babeera n'ebizibu biki faluku kati wejikula tusobola okukwatamu miti ejo ne tubeeranga abantu abo tubaddiza so kekana akapanda akange nange nagamba tusimbe nange ndi fani wa sebo kalina kusitunula wa eno kukubo eno gino emiti gijja yambako ku bantu abo wagizo ina kizibu kya mitwala 2 ate kituzaawo simanyi biki tusobola okujja ne bakola ki basorting ekintu ekyo kati gwoli eyo binono bye bifuula nnono abantu ab'amaanyi era ndi wadde mbo bakwatira wano trespass tuli kasoro kamponye kasoro kamponye deka abantu bakirabe kasoro kamponye ero si wano Kayonza sub county Kayunga district block 2 omanya abantu bagenda ne balowooza nti byetulanga bibi mbubyakyaye this is a project for Rwazi forestry Kaye wisdom number 1 ambassador so mbalamusiza mwenna abaganda bange wonna wawangali okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk ono gwendi naye bamuyita success Sempija Musumba nno mulamba CEO wa Rwazi Forestry Limited ono bamuyita Kaye wisdom ambassador wachi Rwazi Forestry Limited kati tutalitse nakyo uyo bosi wange sente zinsanga waka uno ate otyanga nobeera ne boss nze jangwa Faluku waliwo ekintu okuba ne bosi ng'akweyagaza bosi n'akuwa ettaka bosi n'akusimbira emiti bosi anti Kaye twakoma okujja ngamba kwasaganya n'omukulu oyo nga mpadde ettaka neŋŋamba nina okujja ndabe kuki ku ttaka eryo nekye bakusimbiddewo kye bagamba kyekituleese soka bweyanju bitatu pitibwa omusumba success Sempija Ronald director CEO Rwazi Forestry Limited echachi gy'osumba yeerwa eyitibwa Rock of Ages Power Resurrection Church Kasangati eri opposite ne office yaffe good byaddala alina office byaddala yandabirwamu bwetu so kati wano kati tuzze okujja okulaga abantu first of all tuzze okulaga abantu ekifo bakita kasoro kamponye kasoro kamponye nenzera kwa nkiyita kasoro kamponya kale kasoro kamponye Kayonza sub county Kayunga district tuli wano naye ekigendera kakati ekigendera kiri nti abantu tuzze balaga nti byolabanga ebyokusaaga kubalaga lyayite Kaye yafuna ettaka bagenda tuzze balaga miti gye basimba Rwazi Forest emiti gye bagamba gyegiri ekyo kimu n'ekirala okulaga abantu nti Rwazi Forestry si ya bigambo eno tuli ku acres esukka 5 abantu ab'enjawulo basimbidde no site namba sebo we tuli omukulu Kaye yogerere tata Yesebo. Tuli ludda wano. Tuli kasolo kamponyero siwanu Kayonza sub county Kayunga district. Ku project ya Rwazi Forest Limited. Ekyalo ky'amaanyi nnyo. Kino ekyalo ky'amaanyi kasolo kamponye. Kasolo kadduka omusajja ng'agenda kukattalaga kasolo kamponye. Abaganda balimba kyaveeri ne bagatawo. Kati akwasaganya district eno. Ore atubba Monge ene yali ina ko yanakwedde buli omasi manyi eno gye bakwata ebyennyanja gundi embale Galilaya yonna Kayunga district Kayunga district border eri Kawongo
eri mu Kayunga kubo lye Galilaya lya ttaka ate waliwo eriyingira ngoma tuli wano waliwo kakola kale anti abafuga eggwanga babaleka kuliri kagundi baale omanyi nayini waawo kolansi kolansi oyo alagawo gundi olaba eri maka g'abantu nagende kati mwabajja eri ebyennyanja abaganda abalya bifire mujja mutambulira ku ttaka babasajja batufuze bati mukama wange tuli ku kiwano tuli ku project ku site ya Lwazi Forest Limited gye tusimbye season eno gye tusimbye season eno eno project eri ku eka bunene bwenkana wa project eno etudde ku eka anamwemu acres anamwemu 41 eriko ba client 20 soko bajukizo okola biki tulioka tutegeera aba Lwazi Forestry tusimba kalitunsi tetubesinga Kayunga naye tukolera Kayunga site zaffe ayalizi ey'ekibanja n'ey'ettaka ly'ekyapa nenga office zaffe ziri Kasangati otusasula milioni 3 ne tukuwa ettaka emyaka 7 lease ne tukusimbira emiti ne tugirabira omwaka mulamba n'otusasula milioni 6 ekyo kibanja series kibanja kiba kicho libattaka liryo milioni 6 nga kuliko kusimbira emiti n'ogirabirira omwaka mulamba ekyapa milioni 6 buli eka kati wano chichi mwasimba temunasimba mwerula muli kuchi kati wano sebo twasimba era n'emiti ng'abantu bagenda kiraba ng'abantu bagenda kiraba we tunaba tuvudde mwasimbira bani faluka tono nnyo omanyi musumba waliwo akantu omuntu wabeerayo ng'olina milioni 3 eno kampuni namba erijesadde esasula n'emisolo bw'obawa n'obagamba milioni zange 3 bakufunira eka y'ettaka nga yiyo bagikuwadde okumala emyaka 7 wabula tebagikuweera ku bwereere bateekako emiti ate tebagikuwa nti tusimbye giijo ne bagirabira okumala omwaka mulamba we guggwako ne bagala jangu olabe ekibira kyo naye tugenda obbalagako eno block 2 bwaliwo abantu be baakasimbira naye tebannagibawa era ojja kulaba obupande bwabwe wabula wamala kuyita mwaka mulamba nga gikutte bagimpa ddi mwaka mulamba omwaka gwe gulinga gyeri waggulu gikusinga emirundi ng'ebiri mujimpa ginsinga emirundi ng'egyo nga teri kwekwasa kitegeeza nti n'owoba munafu nnyo nga tolimangako osobola girabirira however osobola n'okugamba abalwazi kambalekere nze mujja kunga mu myaka 3 mu ntemere nzija mutema ntunde emiti gyange ne mutegeeragana ng'obaweko ssente katono nnyo wabula waliwo ne kiri kyayogedde osobola okubanga ettaka olyagala digulira ddala n'ogamba nze saagala byapangisa ng'olina milioni 6 ojja ne bakufunira ettaka nga milioni 6 ne bakuwa eka y'ettaka ne bakusimbirako emiti ate ne bagirabira okumala omwaka mulamba naye ng'ekyo kibanja bw'oba oyagala ekyapa osobola batuukira oba naawe n'ogenda n'ogaaka neefune surveyor wange angobereko tutandike mpola wano we tugenda oŋŋambe ziri eka meka 40 kuliko ba clients bameka 20 including wisdom be bagabana eka ne bafaani ba Gossiplive kuliko abalina eka meka kuliko abalina 5 nga 2 3 emu 2 ekityo ebintu bino biri demarcated mpita wa seo twaleeta surveyor era bakirana abali ku block 2 bayina sketch ya surveyor bazirina waliyo block 1 bazirina block 2 block 4 kati abali ku block 2 eno bayina sketch ya surveyor kuliko amanya gaabwe ne eka zaabwe nti obupande bonna newe biba bivuddewo n'oleeta surveyor najja ne computer zaabwe ezo addamu n'akulaga nti agwova wano like tugaba obwapa obwaliizi so buli omu waayita alabawo nga tugenda balaga abantu olaba gali amayinja ssebo gasize nti bakasimba emiti tuzze kulaga abantu nti omutigo ogulabika bweguti nga gukyali wano tugenda kukomawo faluuku mu Desemba oba mu mwezi gw'11 olaga abantu nti gwali omuti bweguti ate kibira kati tugenda balaga tugenda balaga akapande actually waliwo agenda n'okweraba nga abadde tatuuka nkeeno ng'akapande kali wano agambe nti ne waaba tazze na surveyor naye asobola okugamba mpita wamma wano so kuno kuliko bakirayant abatulaba abakwesiga ne bakuwa ssente bakkiriza tubalage ebintu byabwe bagenda kusanyuka waliwo abatagala balaga n'agamba nti nzijagala kola bintu byange nga tebabiraga tebalina buzibu kati eno site eriko sister wange Mubezi Esther ali UK kuliko mukwano gwange makanika gundi oli ani owe UK makanika ono yamugamba nti ye mwaka gujja akyazimba ono owe UK gundi gwe twali twogerako Roy owe UK agenda kweraba makanika
twagala abantu bano tubayambeko ebintu byabe babimonitoringire ku ki kugundi yaffe Gossiplive yaffe ene Fox News olaba ekibira kyo kitambula kitya n'ekirala Faluku ekigendererwa tetujja kweraga wabula tu inspire waliwo omuntu ali eyo mu America ali omwana ali Dubai n'agamba nti naye nkoze ntya waliwo omulala ng'atayina ettaka lye alina mubende naye nga yeeraliikira anytime balitwala asobola okujja mu balwazi ne bategaga ne bamusimbira ku ttaka lye liri oba Nakasongola baluddawa omuntu alina ettaka atuwa $2,2 oba liri mubende ffe ne tumusimbira emiti ne tugirabirira okumala omulamba naye bwe kiba kisenyi $1,000,000 ettaka bwe liba nga lya lukalu singa omuntu aba n'ettaka nga lya lukalu eshema oba entuŋŋamu asobola okukubira essimu $2,2 pa eka transport yali atya kyoba oyogera bw'ojja bala $2,000,000 azikwase ate omugambe nti oli ntuŋŋamu tuvugayo tutya nti bwe liba nga ettaka liri wala mutegeragana butono tusobola okugamba katukusimbire tulabirire emyezi ena kati mugenda laba emiti gy'emyezi ena in fact gino gyesatu naye nga omuntu tumaze ogikwasa bulungi omuntu ne bwajja buzina alimamu bulimi tegikyafa ali ewala tusobola okugamba katukulabirire emyezi ena tugijje mu stage embi tubeere ba consultant kati ali ewala bintu nga bueka butono menyamu ndi mbeera nina kaka oli singa abeera mubende yaluwa ali aluwa akwagala kujja aluwa ogenda kukwata amafuta ogatuwe ekyo kyogere teri ajja aluwa ku bwereere eka tezijja kyuka miwendo olw'okuba wala naye tujja kuwa benefits olondeko nti bwe ziba nga liri wala ate eka ntono katukolere mpaka ku myezi ena ku ssente bwezi naye kati bwe tumala okukuwa ku myezi ena tubeera ba consultant yali ku ground afuna report atuwa report ne tumugaa kola bwoti oyo ng'ettaka liri aluwa naye ng'ayagala mumusimbira then mulimu abantu ng'agamba nze njagala munsimbire busimbizi muyigirize abaana bange ku ground tukyajinga $1,000,000 buli eka endokwa zaffe okutegeka ettaka kwaffe n'okusimbira ng'oyina oli asobola okuba n'ettaka lye mubende nga yazaala abaana be bali awo tebalina byakkola n'ogamba nti mwe mujje n'ensigo muntegekere ettaka muli treating kubanga mulimu obuwuka obutema emiti mubindekere tukukyajinga $1,000,000 n'oyigiriza n'abaana tusomesa n'abaana how to manage ate ne tubeera ba consultant ng'osobola n'obbakubira essimu nti waliwo ebiganye eddagala bwe liti then ku $1,000,000 kusimba busimbi tetulabirira $1,2 tukusimbira ne tulabirira emyezi 3 $2,000,000 tukusimbira ne tulabirira emyezi 6 $2,2 mwaka mulamba ettaka nga si lya kisenyi bwe liba lya kisenyi emyezi 6 $2,2 lwaki era ekisenyi mulitya eri ekisenyi eryo kisooka omuddo gukula speed oba wakalima bwoti omuddo guddamu ekyokubiri nga weeks 3 bw'oba waakamala enkuba eyinza otonnya nyingi emiti egyo nga mito tegituulako mazzi nga tulina otteekamu emyalo omwala gumu bagusimira emitwalo ngaago kati yetakimanyi era kyova olaba nze kinjagaza bano abalwazi nti olaba wakinnyonnyodde nti oba n'ettaka lyo n'oba $1,000,000 era tukukolera kitegeeza si byabagagga osobola okuba n'ettaka lye mubende ng'obeera Abu Dhabi oba UK n'ogamba ng'ate olina baganda bali awo bakuba misota oyinza n'ogamba nze munguze endokwa muzintwalire ne ku site bali muyigirize abaana bange engeri y'okuzisimba otegedde $1,000,000 ogiraba emiti wengi ndowooza tugende ku ground tugenda ku ground naye kyenyaga okugamba abantu nti ku $1,000,000 ng'olina ettaka lyo era bajja toba n'ettaka lyo ng'oli mu America oli Nakasongola nga bagala dibba bayite bw'oba ne baganda bo nga bakusaba busabi ssente gamba bano ku $1,000,000 nti mugende muyigirize baganda bange ate ku $1,000,000 osigale ng'obakubira n'essimu bannange waliwo ekyaguddewo osegeera kwe kakitegeeze kigenda ky'abano abasumba si kukola bukozi ssente wabula n'okuyamba munnayuganda okula njagala Faluku olaga abantu laba layini eyo ey'emiti ojaba wegenda kyekino kyenkugambye nti wano abalwaze we bakusimbira emiti ekitegeeza nti gye gibeera gyokka mu ttaka lyo kati olaba kasooli ono kati tugino emiti gugino yino layini egenda paka eri n'eri egenda nga kati gino mito ojaba layini
ogufa gwe bajja ne bajjamu ne bateekamu omulala gwe guli omwaka omulamba okulabirira ennimiro yo kati osegedde guno muti kati tuli mu myezi ebiri biigino bagikulaga layini bwetu weegenda kati mu mwaka omulamba guli gwe bakuwa kiri kye bagamba singa bajja nga layini eno mulimu emiti ebiri egifudde bajja ne bateekamu emirala ekyokubiri kati olaba tunalaba obupande 9 wa wano waddembe okujja okunoga kasooli ali muno kitegeeza nti osobola okupangisa mu Lwazi Forestry emiliyoni zo 3 ne bakusimbira emiti ate n'osimbamu n'ekintu ekirala oba lumonde oba kasooli si kwekwasa nti ofa enjala kitegeeza osobola okukozesa ejjinja limu n'okuba ebinyonyi bimeka nti osimba emmere okeera ku makya kujja kusimba kasooli naye lwabwaka kati ono omwami ebintu bino ebimera bino tebitta emiti kakati era omuntu yenna ayagala okukozesa ettaka nga aliwadde Lwazi Forestry afuna guidance okuva gye tuli kati olaba eno layini y'omuti neno layini y'omuti tukkirizamu osimbe kasooli ng'oteeka wakati nti waliwo space wakati wa kasooli n'omuti okitegeera omuti gusigala gweyagala nga ne kalitunsiwo yeyagala so tewali kikosa kinne waakyo temugamba nti kasooli taliimu omanyi abannayuganda mwogerayogera wano kasooli taliimu era bye batulimba mbwera ebyo manyi kati kasooli abawaani ono wange ebinkwatako omulabye ono wange ngamba ali mu eka yange abawo 9 eka yabana ogenda kulaba kasooli gwengenda okuva nayo eno omanyi mwekwasa nnyo mulaba omusooli guguno kati gwe basimbidde emiti kyonna kyosangamu kati ono kasooli ngenda era omwana yandetedde akaveera nzirayo n'emisooli ntandika okwokya kasooli ndi kasooli ava mu nnimiro yange kati mwami Lwazi emiti giri gya myaka emeka twakagisimba enkuba etonnya sizoni eno ewedde gino tugisimbye mu mwezi gwa 4 gino Jijo kitegeeza mu mwaka gumu kitegeeza mu mwaka gumu ennimiro egenda kubanga ekutte kati labayo guno omutingo ogwo kuno ngamba otya guno kati abali sajja eno mu kasooli paka eri mwezi gwa 4 kajangu olabawo b'omwezi 2 jijino ab'emyezi 2 jijino kati kasooli ono yena kati emyezi 2 ogiraba kitegeeza Lwazi weekulabirira neekuwa omutigo mu mwaka gumu toba na kyeweekwasa kati labayo myezi 2 kitegeeza gubulako katono atuwa milioni mu kitundu ng'alina ettaka lye tumuwa omutinga gusingako wano katono mu kitundu ne tumusimbira ne twabira emyezi 3 kati guno omuti gwe gimala okukwata gyonna nga gikutebwe giti oyisa olimamu bulimi ne tukugamba fuuyiramu obukuyego obwo obuba bwagala okuleeta effujjo ne mubutta so eno tuli ku site nno buloko 2 nakanda sala kunairako eka 2 ya Abu Dhabi kitegeeza mu abavuma bakadama mwana wuyo ali Abu Dhabi inayo ne site ndala gya ina eketta chala wa maanyi nnyo kati Faruku jiji na emiti mwezi gumu jijino abasajja basimbye emiti kati ojja kujja wano tugenda kukomawo abantu mwezi gwo 11 tulaga abantu tubalage kasooli wange wuno ngenda genda naye yenna abantu tubalage obugagga gye buli olaba abantu balage giri gyonna miti zino eka tugenda balago buloka liko eka ze bagambye ezisuka mwana katujja koma wano mwezi gwo 11 ogwo December ng'ekibira kikutte tugenda kulaga obupande bw'abantu n'akange n'abawagizi ba Gossiplive si kwekwasa emiti gikulira mu bbanga kigino gino wano wegiri oba okutuuka okutema kati wano myaka esatu ogenda bootemamu bwoti ng'otunda kinyonyole bulungi muzeeyi kati mu myaka 3 olaba wano tusimbye fuuti 4 ku 4 mu myaka 3 otemamu kana akali wakati ne sigala 8 ku 8 muzeeyi tokinyonyodde bulungi lindako muzeeyi kyagezaako galeka ambasada akinyonyole agambye olaba gino emiti bagifuutiise okuva wano paka wano kati mu myaka 3 kyagezaako kugamba osobola okujja n'ojjamu guno omuti n'ogutunda n'olekamu guno ne guli kitegeeza giri gy'oleseemu gisobola okuvaamu wano gino embaawo zoolaba ez'ekkongo kitegeeza mu myaka 3 oba 2 kitundu sente zo ze wateekamu miliyoni 3 osobola ozijjamu n'okusingamu n'olinda giri okugaggawala kyagambye ate egyo egy'embaawo egyo gikola sente kyekyo saagala twekwase kyova olaba we baba basimba bateekamu emiti mingi
azini myaka 2.3 osoko je sente zo watekamu nezigurayo ku mbuzi kati olinde mu myaka 7 ziri zikabejja jono namiti tugende sebo eri jona bakasoli neri jiri jona miti eri olabere omukka sebo eno gundi nene eno site sebo mukama site nene sebo era abantu balage inako ba client 20 kuliko ba client 20 20 be bagaka bakuno block tu buli client ali ku block tu kati wano tuli wana chanda get ready alina eka mbeka alinawo eka 5 yas era bali ku sketch balaba alinako eka 5 ziva ku kubo ne zigenda nachanda emitijo jiri kweno level soko omulaba era nachanda mugambe soko sembereyo oyo no mukadde we kanisa jenso labayo nachanda mugambe mu myaka 2 agenda kujja guno omuti agaggawale alinde guno ne guno ajja wano sale mbao ngalinga aliye mbao gwe zifena ko bazi olaba kati basala mifene tunonya bafani baffe tudda kati tudda kati kano ka site kanalubega kano kanalubega Maureen Nanteza aliyeti Nanteza aliyeti obali ali mu bawalabu eyo twagagenda ko mu America tugende eri mu America n'abangereza omanyi America obekwasa tugende eri mu America bategere obupande obulengera eri yonna kyetwagala mulaga abantu ebintu byabwe biyitawa ebintu byabwe biri ku level ki emiti gyabwe gye omanye ntute speed ko gambye buzide omunange njagala kutuuka ku biri yange sebo kakati obwedda speed gye nkola ki gye ntwala anyway Nanteza Aliyeti twatandikidde wali bakulaze wava ne tujja ettaka sebo eke teba nyimpi ne tujja stoy katediba stoy eno okusinza ku sketch ze batuwa ajja stoy wali najja paka wano ato okugenda eri ako maderi ku main road akoma ku main ku main yiri jiri ku level ki jijo myezi 2 jijino myezi 2 jijo wali bajja kwongeramu nga tugenda mu maaso kati wano okuva wano waliwo Nalubega Maureen okuva kapanda aka Nanteza kati Nalubega Maureen ali Japan muzeyi wange sekidde Japan nkutumidde anti olaba muzeyi kinene sekidde muzeyi kinene Japan nkutumidde kati Maureen avaawo paka wali nalega ku kkubo abantu nno bali eno bagagawala faru kati Maureen yo taninasasula kapande tunakateekako akapande kabaka mitwalo 10 ambassador tokyerabira tetulina kyerabira bannayiraba bano bye mukola kale tubyenyiddwa mulekeraawo wemba mumaze kakati njagala okugamba abantu tutuuse ku lyengedde ettaka lino lye tuliko liwezaako obunene bwa eka meka kuliko eka 40 wano we tuyimiridde mu ttaka lyani nze obuzanze lya Kaye Uganda Queen soko Kaye soko jeto kya mukanyo nedda so kanzira eno togamba nti nonjize soko buza meya buza aba sagala kwogera nnyo kati tuli kubikolwa wano ettaka lya eka meka ziri eka 42 tuli ku eka 42 muganda wange baani abali kuno osobola osomako amannya abiri abaagala sikechi jimulage nedda abantu twagala tuberekiriya okati tujjaji wagundi faluku soko mukulu lwazi njagala abantu ba supervising ebintu bino ku kamera nga balaba ennimiro zaabwe nga balaba tubayambeko okitegeera kuba neeno wala omuntu okujjayo tumuyambe nga gitambula nti gino gya myezi we gituuse wano ng'alaba abantu bameka boolina kuno ku eka kuno kuwerako abantu bakira nti 20 somako kumanya kuliko ngenda somako limulumi for security purpose okay kuliko wano asooka kuliko John kuliko Gossiplive kuliko Nalubega Nanteza Nachanda oyo mami wange yenewe mwogera mukadde wa kanisa Nachanda get ready kuliko Kimera Crash namuli eka meka ona wa eka 2 Kimera namagemba ido oyo mukwano gwange nyota ina biziba mwogera kali aliyo mu bawalabo ainako eka 3 kuliko Mami Prose aliyoke aina eka 3 obo yanzo gamba yasasula eka 2 ate muri awulira musoma eka tuinako aida inako eka ne site ziyiyo kaluko abantu bagambe nti site ogiraba tubere bwetuti eno bloko bagita batya eno bloko 2 baina gundi eno era gundi eno bati Lwazi Forest Release Site in Kasolo Kamponyero C1 Kaonza Sub County Bugerere County Kayunga District sketch eno buli gosoma na client ajirina kulikani
kuliko John aina eka meka kuliko Gossiplive AKM Maureen AKM Nanteza AKM Nachanda Get Radio yo mami mukadde we kanisa aina eka 5 Chimera aina eka 2 Namuli aina AKM Nakanda Sala yo mukwano gwange nyali Abu Dhabi aina eka 2 Ana bonna bali wano Ana alabika ali mu America aina eka 5 bali kwena site 7 olaba wetano nti sketch nene okay then waliwo wana asalamu wati kuwetano Solomon aina AKM oyo sister wange mubeze stari yuka aina 2.6 eka waliwo Daisel aina eka 2 waliwo Majidu aina eka 2 Chomugisha Estalis Juba muchala kuna ainako eka 5 aina eka Juba aina eka 5 waliwo ne side laje aina eka 5 eka 4 kati ate tugenda musimbira eka 2 Wajuba wa America asirika kakati bawede agenda kuliko Antonio nali wano Uganda musajja mulimi era atuka wano ku site natwewunya nnyo AKM waliwo nakano ajinu ainako AKM Lays ainako AKM okay tusoka du stopping wano tuli kutaka lyani wano tuli wa ambassador eyawaka mu Butongole kanjeka kopira abantu bantendera katonda wange simayindo woza endako endagano bagira badda buli muntu ali kuno alina akapande bwe kati okasasura era bwe watolina ako kapande manya tonna sasura ojja kusigala kubya sketch kayamba ki kumanya kuyamba nti nawe bw'ojja okuva mu America manager n'omukubira essimu n'akuleeta wano teweetaaga ate kugira mbu atonze empitawa ojja n'osoma akapande n'okwata sketch yo n'omanya mbono paka akapande kammeka akapande tukacharging emitwalo 10 emitwalo 10 nga kwe kuli art welding zimba cement abasima ebinya okasimbawo akaleeta kasimbawo bwe manso okekolera gwamanyi gwamanyi nga baga akasimba ettaka liri ne sketch yo gwamanyi no problem neka tugenda tuli mukola byafaayo kakati akakunga tonna nasazeewo nkasimbe nga abantu balaba omanyi mirako abambalowooza kyobalaba oli agamba kale tumulaba Kampala ayasama nadde eno kakaki kino tuli ku byaffe jijo kati ate ku buloka 2 eno kwenyina AKM saga kwekwasa okugira nga waliwo yangambye Kaye ngenda kukola AK endala soko olinde soko gaye ntandikira wa kyekisooka sabo twakuwadde n'ekitooke kyekino kye nagambye nti wisdom yalina ndiizi ku ttaka lino leta manje yangwa wisdom aliranyani lino lyekkubo leka nkulage laba ku sketch muzeyi ku sketch era wogiraba nze bampa lino kkubo mwenna bali lino kkubo nti osolo yitawo n'otuuka eri ttaka ligenda paka eri wisdom aliranye nakanja Gertrude aina no eka 5 no mugagga muzibu kwagamba ngaye kayoyogera nnyo naye nze nyirawo 5 okuva wano okudda wano we wali Namagembe Aida kati kayava wano wansi nakoma wali eri okay yes kayava nga twambuka nenkoma wali nenyambuka tandika wano ku kkubo lino soko olindeko ssebo njagala kusimba soko okwata akapande sagala bintu omanyi abantu bagala ne balowooza kati bino era ayitawo nga talina lukusa trespass tokwata ne ku kitooke ekitooke akitwaliramu ese totagala tugenda genda ne mu kasooli kyagala tulambule n'abantu abalala office zaffe ziri Kasanga 0776991603 eye nambo jajjamu namba 0776191603 musumba Kasanga tibuyinja Kaye wanje mujja tugende muzeyi nange season etandise mwangu soko olindeko simba emitija mmwe musumba kyoyogera kikulu yes bannange bana abasajja bakulaga tebamala gasimba nti leero olesa sente simba basimba season enkuba yatandise Uganda osobola okusibako no bagamba mu nsimbire ngenda mmalayo leta ko 60 leta ko 70% ku buli eka ffe tukole omulimu ogenda otandika osasula installment ng'emitijo gikula ziba milioni meka kati woba walizi milioni 3
Bwoba yagagulira ddala milioni 6 nga kuliko n'emiti bwoba ina ttaka lyo milioni 2 bwemba mbapangisa kummwe nga sirina ttaka naye nga milioni 3 ettaka liba liri okumala emyaka 7 emiti mugimpaddi ku mwaka gumu nga tukuwe mirabirira paka mwaka mulamba milioni 3 newayita emyaka 2 kitundu oba n'otemamu emiti egimu n'otunda n'ogirinda egy'emiti gino akatali kati labayo kankiddemu taata bano bennyini gwe oba oyagala kutunda miti egyo abaguzi bajja wano okuva wano mpaka kayungu ku ofisi yaffe kasanga tewaliwo abaguzi nga 15 bo baagala bwagazi olaba bwe batuuma emiti tweyongereyo gikola ki emiti gino bagikozesa biki emiti gino gisereka amayumba kati gino egy'emyaka 3 gye twogerako gisereka amayumba kati gino egy'emyaka 7 egyo batemamu buliti zinera ezisereka n'ezikuba engalama biki nyaku 2 5 tuli wa Kaye wisdom ambassador banange mutambule mpola temuzunga buzunzi mbadde mbasaba temulinnye emiti kagamba kibenga kitegerekeka kati lino ettaka lyange kitegeza mu myaka 7 nsola n'okukwata akasisira n'enkaleeta wano nebaka nzimba n'enju y'ebbaati mu myaka 7 myaka 7 yes kati ani addako wali ogenda mulaba kati wali addako togenda ku Gossiplive ate ono ani yono gundi hali eti oligotwa nze nina n'abakazi bokka Namagemba ida nyabo badde ombuzanga ekibira kyo kicho Namagembe aida obadde ombuzanga ekibira wa wisdom alina weka 3 wano Namagembe aida nabalina sente ali ku Kaye wisdom nze mwavu ali wano fe tuli wano kati njagala ngenda musumba soko nyenyere negina emiti abantu baagala waliwo musumba kyonnyonnyola gyoyita gidda simanyi girisha no kinyonnyola abantu nti waliwo emiti kubanga waliwo abamu abatakiyawula kalitunsi ne pine pine ayonoona ettaka kyekisumbisa kalitunsi na kalitunsi kikinyonnyola abantu kalitunsi ayonoona ettaka muno temuli kasooli mulimu kinyonnyola nti nga balaba kalitunsi bwakula n'agejja kalitunsi bwakula n'agejja ku myaka 7 kye baba bategeeza nti olw'okuba guba muti munene gusika amazzi mu ttaka bw'omala n'otema oteekawo kasooli n'abala kubanga bino ebikola byalinga bikola obugimu naye payini ayina buno obukuta obukola obutwa ebikola bya payini we bigwa mu ttaka lyo bikola butwa wabula ebya kalitunsi bikola bugimu n'ekirala bw'aba kalitunsi atta ettaka kasooli tomulabye tugende kati bale mwogerenge ebintu nga biri factual website www.lwaziforestry.limited.com osobola ogenda ku kibanja kyaffe ekyo n'otufunayo alright kati kyetuliko kyekyo tuli kubalambuza ttaka kalitunsi wabo twagala tujje nga kikutte twagala senga bikyali tumale tubale ekyo kikulu nnyo Faruku olambule emiti gyo olambule ebintu byo ng'obirabako ng'oli eyo mu nsi yo Faruku luli ekizibu ekyajjawe abantu bagamba era mutulaze emiti era bitya kati twagadde era tekibuzaabuza abantu omuntu osobola naye emiti nga sigiraba no emiti gikyali mito ekyokubiri nze kati ekibira kyange nkyagalamu kasooli kwegamba gikula wendya gikula wenkiba kasooli ekyokusatu tugenda kukoma wano omwaka nga guggwako Faruku abantu balage ekibira so kyova olaba nze ngamba abantu nga woolabye wisdom nga woolabye bafaani ba Gossiplive tugenda okulaga nga balina wano ettaka nawe osobola okugamba wadde pasita simwesiga naye kangumire ku wisdom n'ekirala abali ebweru batutusindikira abantu baabwe ne batubuuza ebibuuzo ne bajjula n'otuyisa bajjajja baffe naye ng'ate tubalaga ekintu nedda abantu bebweru nedda nakitegeera bwe nti jjako omulyo twali ne director ono walini yani property kira nti najja mu office n'ayagala tumuwe obwa block emitwalo 5 nga bamusindise wa boda naye yavuga maama wooli kati ntugamba naye tulanga ne baga mpata weye emitwalo 5 nga just webale kuvuga maama mutuleetera naye nga ayagala 5 bwe yadda eri yagamba omwana ali bweru namugamba yagamba maama wooli seba abalwazi omanyi bankubidde essimu ne bangamba gwe brother omukyala wamubuusizza bambi mpaka nakati omwana takolanga kalitunsi sente bazi kati mubeere kiriya abantu bebweru babeere kiriya abantu bebweru Faruku ankubulira era musumba ogenda kuddamu osome bulungi ebintu mpola Lwazi Forest eyina website eyina office
erina n'ennamba tekolera mu muti era kyovula abantu mbagamba kasangati eri opposite ono asumba kanisa eri awo mulimu n'abantu ne Rice Forest so bw'oba otuma omuntu mutume wali naye mbagamba mwabeera e Bulaaya bw'osindika muganda wo musindika ku kintu nti genda olabira woofiisi eyo genda olabe ettaka eri kati okusalirawo asooka biri tebiriyo kubanga ayagala akutemeko alaba ogenda teeka sente oyo omwana bamukozesa loosa era bambi bamuguza ettaka lya mpewo era nanga kati bo baaliwo okunguza ettaka ly'empewo n'ezo kati baagala zona mpaka twalina ono director teya baziremera miliyoni 4 baziremera oli omukulu ali mu America mutani Satan Sambira kamwogere n'ekyapa kyenze nkirina simulabangako yakubira ono kati mbandi awo nze nalaba sente naye kugamba yakuba wayisewe nakubiri nanga Kaye nakulabye olanga balwazi nsindise sente zange bansimbire ono omukulu najja asimba emiti nagenda okutaba emiti n'amaanyi ganzigwamu tusimba akange katono olaba ono neighbor Namagemba Aida ne prose tukyayinamu endagaano zaano tukyayina endagaano nga 5 mu office yaffe n'abantu baabwe tebazinonanga tuzikuumye bulungi bwesigwa endagaano olino abantu bawana endagaano bazifuna abasinga bazifuna naye mulimu abakyazi tuterekedde kwegamba ulega beera n'endagaano za n'emiti gikula Faruku congratulations singa batukubira congratulations batukubira engalo meya kubengalo foundation wagiteekawo n'omukyala bamita Agatha abeera UK ne tugamba tusimbe tofaali tugezese ne AKM tusimbe emiti gyaba Gossiplive abantu babeera n'ebizibu biki Faruku kati wegikula tusobola okukwatamu miti ejo ne tubeeranga abantu abo tubaddiza so kekana akapanda akange nange nagamba tusimbe emiti era ndi wadde mbo bakwatira wano trespass bananga temukkirizibwa tata leta kubeera wano nange ndi faani sabo kalina kusitunula wa eno kukubo eno gino emiti gijja yambako ku bantu abo wagize olina ekizibu kya mitwalo 2 ate tukituzaawo simanyi biki tusobola okujja ne bakola ki basorting ekintu ekyo kati gwoli eyo binono bye bifuula nnono abantu ab'amaanyi goddaawo nti kekana kapande era abantu bendi nabo ku ttaka wano mubeere sure nti emiti gyamwe giri safe eno bloko ngenda fa n'omuntu wano era ngenda fiirawo kufiirawo asaba wano ne bw'oyagala teekawo nju ya bbaati bw'oteekawo emyaka 7 ttaka liryo ne bw'oyagala kukola ki wano ndiwo emyaka 7 bonna abali wano twakatambulako ebbanga mwakatambulako emyezi tegunaana na mwaka tukyali wano sebo osobola ozimba n'ogamba kantekewo abapangisa mu myaka gyange 3 nzije sente zange male nziruke omusajja afunidde ettaka myaka 7 ku miliyoni 3 ng'oddaawo Faruku waliwo kirabyewa kitegeeza nti Museveni waliviirako yisawa yonna Uganda empya etandika na ssente na bugagga na kibira bwe kiri eryange litandikira walikomawa ndi nani oli ani bamuyita aliyo eriro liva wano paka wa liva wano tutambule eri abafaani ba Gossiplive litandikira wa Kaye kalina kuba bwe kati okay kati buli faani abali ku Gossiplive ne kasooli mwezi guno ogw'omunaana abali ready okukola season eno muleete sente muwere sabo todduka nnyo bagambe ne kasooli waffe kasooli wange kasooli wo era kakati era abafaani ba Gossiplive muli baddembe okujja ne mulya kasooli temugamba nti si kasooli so naye emiti gyange nga Lwazi soko je Kaye wanji emiti gyange ambale nkyabalaga kasooli mugenda kunnyongeramu emiti anti kakati gwe guno omwaka bakola bati era jangu muzee tubanyonyole meya jangu nyonyole bano bakola bati kasoka kikunyonyola nga meya tannaba bwe basimba guno omwaka kitegeeza basimba emiti bwe balabanga mulimu egitakutte ne bazaamu kyekino ekiri wano kati osobola okusanga guno omuti nga wano wabulayo emiti nga 3 katubalage guno ogwafa guugwo kati guugwo baguzizzaamu
Oyina kujja wano ng'ekibira kikutte Faruku. Kyobola abantu adde balaga nti ekibira kyojja okulaba ekiwanvu kyavaawa. Wano. Kati tujja kuddayo tulage video nti waliwo mwalabanga ewatali miti. Tugenda kudda mu December ng'ekibira kigatta Faruku ne Kaye wisdom. Nga fa balina obupande. Tukoma wa Gossiplive. N'oleega wa eri ku kkubo. Bane tuli ku 0776 99 16 03 0776 tuli Kasanga Tibuyinja zone. Ani aninaanye wano. Yakuliranye bamuyita Tenywa John. Tenywa John. Tenywa John adderi. Tenywa ye neighbor wange. Kati yasembayo wali. Abadde eri. Kati labayo Faruku. Obo mwali n'ogenda ku kkubo. Tenywa gwe neighbor yange. Tenywa yonna gy'oli. Otegedde Faruku otegedde ogenda eri ku kkubo. Otegedde? Ova eri n'oleega ku kkubo. So tenywa ye neighbor wange. Tenywa wuuno wano. Kati tenywa dderi. Bawe namba. Tuli ku 0776 99 16 03. Gisome mpola mpola nti ye ya WhatsApp. Soko okidde muzeeyi. 0776 9 Mukola biki? Tusimba kalitunsi tuli bakugu mwogere ebituufu bye mukola muberesi. Tusimba kalitunsi tutunda ebibanja tutunda amataka n'akalala ambassador. Omuntu waba tayina kyapa ettaka liri ku blue page. Omuntu yafa yeetaaga kukola letters afune ekyapa tubikolako. Mubigoba esebo tuli bakugu mu ekyo era ffe ne bw'otugula kendo kwano lugana ne transport muntu alire mpaka ku site tugikutuusiza bulungi kuba ebyentambula tubi. Waliwo omuntu ng'ali eyo luweero bawa ye nga tayagala yagamba munguze ndo kwa muzinde tenja kubyesimbira. Mukikola ekyo kikola sebo necha musumba nyonnyola gino emiti jaggi what tuyina GU7 tuyina Crown ani asinga katono nnyo kubanga nalaba omukugu waliwo omukulu mu Buganda Kingdom eyankubira ng'ono abinnyonnyola abantu baagala okumanya kati osimba ki? Tusimba GU7 ne Crown. Makola batya ba Crown ne GU7? Crown ne GU7 ebyo ebika birungi nnyo era bye biri best bye bisinga. Yes kati waliwo no wedda yali South Africa oyo takyayina kata gwe bayita batya Crown South Africa. Crown mulungi nnyo. South Africa yaddayo. South Africa kati takyayina marketing. Kati basobola okusiba emiti nga totegedde. Ekirungi kya Lwazi kino kikulu omusajja yaŋŋamba wa Buganda ti omusajja oyo bannange mulungi ono bwe yabinnyonnyola nga nze sibitegeera agamba nti gino emiti tetugisimba tusimba GU7 ne Crown Lye gigejja wabinnyonnyola abantu nti ono Crown gwe musimbi. Omuti gwa Crown gubeera mu myufu. Omuti gwa GU7 gubeera gwa green. Ate South Africa naye aba mu myufu naye ate ayawukana ku Crown. Kati sometime binyuma waliwo ogulira obukugu. Kati bwe buno chovola bakirungi okubanga ogulako namba tutali money minded. Nti ajja kusiba ffe bw'otugamba njagala Crown kati pastor lwakimba omanyi lwaki abinnyonnyola kye nagamba nti bano basajja ba Lwazi wadde kye ssente kibaawo naye wabeeramu okugamba abantu bakulaakulane. Ono yannyonnyola ffe tetubimanyi. Omukungu mu Buganda Land Board nankubira yalabira ekimanyi ekibira kyane nangamba omusajja oyo kyannyonnyodde kituufu naye tutwandi bitegedde kati yono gwe wojja wadde tobimanyi agamba tusimba gino ne gino lwa nsonga twagala emiti gyo gigejje twagala kusimbira South Africa agenda kukonziba oleme kugaggawala bulungi. Kati nga tumaliriza wano tukomawo dinga kikutte. Tukomewo mu December emiti giyaba gikusinga obuwanvu sebo mukama wange. Gigenda bagikusinga obuwanvu. Temuli mu kuwebuzabuza nti ate mukusana emiti gino kuba kati gino gyo gimaze okukwata ate n'ekirala enkuba etandise twatandise okuzzaamu. Kitegeeza mu December tugenda kudda mwami Faruku ng'emiti egyo gikusinga obuwanvu. Obubaka bwange obusembayo mpita abantu mwenna mujje guno omwezi guno ogw'omunana gwe tulimu mufube okulaba oba oyagala kukola this earlier the better. Buli we tu preparing ettaka mangu ne tusimba emiti egyo enkuba egenda okuggwayo nga gigumye omusana guno ogwa January we gugisanga tegifa. Ab'ebibanja miliyoni zo6 jangu tukuwe eka si byalizi nti wali wagenda ebandagaano I buy then I sell. Ekibanja ekyo kyayogerako nti gwe client bw'ojja n'ogula ekibanja
owulira ffe tuba twakolagana dda ne landlord nannyini kyapa ffe ne tumugulako ekibanja naye nga olwedde amaze tupromisinga nti ne munaaba muzze okwegula mu ttaka nze ndi ready so tutegeeza ba client bonna nti bw'ogula ekibanja era bw'obaawo ne ssente ezeegula mu ttaka landlord waali era akusayiningira ne ku ndagaano eyo y'ekibanja gy'oguze okukakasa nti omuntu mumuyambako okutegeera ekintu ekyo kyagula nti kituufu era tukola kyensonga lwaki nzaamuguza Faluku abantu balina kankunyenye ne kino abantu bakitegeere mu Uganda there are 3 types of ownership of land nti ettaka osobola okuba gwe nayini waali mu bika bisatu waliwo okuba nga olina ekyapa land title ng'ogirina ekyokubiri waliwo okuba nga olina endagaano ya kabaka kibanja owner kiri title bagita wata title tofaayo title bagita wata ekyapa kati oba tolina kyapa ng'olina endagaano kyekibanja kati etteeka lya Uganda ligamba kati eno tuli mu kayunga bw'oba onguzizza ng'ompadde endagaano buli mwaka nkusasu kati eno osobola okubanga buli mwaka naye ntaka muwayo 3,000 that is okay kubanga ne Bungereza musolo gw'osooka okusasula gwe bayita property tax ya Queen ekisembayo kwe kuba n'ettaka eryaliizi Faluku kankubuulire kino mmanyi njogera n'abantu bakugu olaba wano emyaka 7 gye bakuwadde wano wallahi osobola okukera ku makya n'ogoba abasajja wano nti saagala muntu kusambirira embiraawo olina n'owojja bwoti n'ogamba akyesa bulungi nayini ttaka wano mulaba newajja nga ali nayini ttaka omuga saagala trespass era osobola n'omutwala ku poliisi kubanga kyenkunyonyodde osobola okuba n'ekyapa title oba ekibanja oba liizi kati kyenjagala okugamba bano kye bannyonnyola n'oba oguze ettaka mu kibanja nga ndagaano oba nannyini Museveni yatukolera etteeka eryo nga aprotectinga abantu beffe mu Buganda kuba twajja buzi tutya nti Abaganda be baali bannannyini ttaka kanaagamba bw'ati nti noono aguze mu ndagaano abannannyini Museveni yakola etteeka eryo ku protectinga abantu bajja buzi mu Buganda kyova olaba bw'oba n'ekibanja ngamba nnyo abantu ng'olina endagaano yo ku ttaka topanikinga nti ate bannange tali title ate sigirina no oba owner era Gossilo kyova olaba bano bakinnyonnyola nti ffe tukufunira ettaka wabula oba oyagala kutwala step ndala bambi leka obweralikivu butuwe ffe tukwatireko mpola Faluku yensonga lwaki nsooka n'engula as a director kwezo milioni 6 ne tusasula ate office nesimba emiti kati gwe bwofuna issue ku kibanja kyoguze kunze come to me tagenda walala because nzaamuguze era nzaamukolera endagaano mwero si ku kibanja issue I buy then I sell kati bwofuna ene issue come to me all right yes kati nkulu Faluku ogenze n'oyogeramu ensonga gye mpuliddemu nga nayo nkulu nti muyambako ba customer ogenda mu Bwakabaka okutegeera ebintu abantu tebamanyi byapa bituufu blue page kati tetugera abakasoma kitwagala bategeeza ffe ebibanja bye tuliko tetuli ku ttaka lya Bwakabaka tuli ku ttaka lya muntu nannyini kye tuyita private mile nti aba n'ekyapa kye ffe ntugende tumugulako kungulu ne tubeera n'ekibanja kikye tutegeeza nti w'omala otugulako ekibanja ekyo ne office nga fa bakuguza kwa fito twagula ku nannyini webale nnyo naye n'okere nkya n'ogaa naye banne njagala kati kufuna obwa nannyini ownership njagala title tukukwata bw'okkolokolo ne tukutwala ewa landlord eyatuguza ayina ekyapa kye twalabako ekisooka tetunawa landlord kumugulako kibanja ekyo tusooka genda mu lands mu Bukala saluddawa ffe bennyini aba office ne tukola kye tuyita official search ne tukakasa nti tugenda okugulako ekibanja enannyini ttaka era ne photocopy n'agituwa kati oyo ekibanja site budde buno eriwo eka 5 eziri ready okibanja photocopy mweri mu office yaffe eyekyapa ekyo so wemba njagala ekyapa otutuukirira era nayo tukuyambako okuprocessingira ekyapa ekyo kifo ne tukikukwasa kubanga office yaffe erimu n'omutendera ogukola ku byapa mbadde nsaba muzeeyi ddamu ennamba eri ku WhatsApp mpola nze mpa obubaka bwange obusembayo 0776991603 0776991603 neyanziza nnyo eri www.razforestwelimited.com tujja balaga ekibira kino naye njagala nkibalage mu December nga naawe olinako wogambye nti Kaye Wisdom actually n'oba tokubidde musumba oli n'oga Kaye Wisdom kankubire ŋŋendera mu office oyo onkubire video nsasule nja kikola all right so tubakubiriza mwenna mujje tukole tukolere wamu emirimu gitambula bulungi mwebale nnyo
mwebalire ddala tukaatagane next time.